omanyi tekeza fefu abenale mze tukola kati osobola okusanga nga oshira kyeyakozaawo bakisasudde gokimanyi shira mwanyinaze shira y'omu ku bawala benjagala ennyo wano ate ne taata we naye mugezi nnyo shira eno gavumenti olina gikolamu ssente omanyi kye baakoze sooka obuuze President Museveni akuddemu then omale okanyogere wemagere layini kali akasajja kemagere kagezi katalina makulu yabuuziza kubanga bakikoze bulungi President Museveni kyakuddiramu awo kakati yamubuuziza President naddamu muzzukulu thank you n'amuddamu tatidde singa nabadde shira nandibadde nziramu obuuza President Museveni otegedde nfunye chance azizeemu conversation yandibadde yeeyongera it didn't happen why njagala Smith owandike tweet president agiddemu ate si omuddamu n'omugamba thank you no kati engeri simanyi neshira nze mugamba kyamutomezaamu omuntu yenna ategeera president wakuddamu ku bizibu bannayuganda ebaliko ate shira yawanika nga police brutality nze njagala nnyo shira in terms of kutegeera yeekoledde astaninze ebikoze bitya ku bye bamwogeredde shira yandibadde abuuza naye President Museveni how do you say about police brutality omanyi shira yandibadde ava mu conversation eyo nga shira wakabi nnyo ekyekugambye naye kakakirabika shira basobola kuba bamusasudde nga yakubye miliyoni ng'ebyo ng'alina sooka buuza oli kakati addemu abuuze Bobby kati abantu bagambe Bobby muddemu omwana olaba president yamudzeemu Bobby ezo teekazimanyi kyovola Bobby listen Katumba replied kyovola anti Mao replied Katumba nnyonyi oyo ekiddoli bamuleeta buleesi oyo powa talina kyatugamba paka waligula engatto kisha muntu nagambye ne bamu meeting ewamba President Museveni yagenda namugamba tumukunde yali ayoza bintu wa President Museveni kakati oyo yasobola mukola yali ayoza bintu nga yamugololera uli muko kakati tumukunde kati enjogera egamba munno ebitalina makulu sibiwa makulu ekyakola ekola Bobi Wine ebitalina makulu kati yaba akitegedde nti shira wanaakubyeyo bibiri kamuleka akolese Bobi Wine yatugamba nyina kunyeenya mwene muyola anti kati atefa abenale mutuyodde bashira be bayola shira miliyoni nge si government yazifunye naye nze mmanyi shira tasobola kola kintu ekyo nga tekiriko value nyabule nyanja ate muwagira nagamba Ronald Mayinja buli ebenale mu bakuteeka balina okusasula kakati shira anti oya kati ye yefuuyidde yabbye simu ya munamawulire byagenda okusiga yabbye simu anti kati enkugamba Ronald Mayinja agenda kuba the most frustrated guy agenda namera Ronald Mayinja agenda kumera amabere g'abakazi yagenda okuba the first male person in the whole world okulwala breast cancer nga wava mujja kuti kaye wisdom tusokede kakati yatigeseko enjaga Ronald Mayinja agenda kuba the first male person in the whole world okulwala breast cancer tudeo kemabega ogambye bubwani yanyenya na yagamba kanyenye abasigadde nawe bakuleka mu state house my brother what happened bro omwana yandikuwadde ekifaananyi ngenda kikusindikira you didn't go to state house nagamba mu government ya President Museveni nili kusoteki level bano bayisima nga bagenze okulomba mitwalo 5 nga tuli kusoteki level gwomanyi obuyinza gye buli bagabe buli awo nze ontwale mbu nyambala esima t-shirt ontwale ne bakansala ne bana abesimbyewo nze siwagira abo ze pagira President Museveni kakaki obola abayisima bamutadde no bonna batudde balinga abali CIPE nabadde gomanje nabadde wali obuyinza ate obuyinza buli unaye wa chief in command abantu abalina obuyinza nga tebali ku chat ezo mulaba bagenda kuwa ebifaananyi ngenda bikuwa naye wanoze sinoga Smith wojjanga mwena wabadde neggulu wojjanga mwena wabadde eggulu tusinkana newe ba hoteli nampe ne tusinkana makati awo wakati awo ekapeeka nanga wisdom byogera bituufu kyusamu kino konze ne dasebe togulwa tebampa sente nzaagala era nze Jerusalem mwagala nnyo kati wamu meetings edition kyakuwadde no namugaze ndi mukulumanya kalunga bwe nkagala njagala nnyo noonya akalulu n'abaana ba people power nga ndi noonya ka movement kawata omanyi nti n'ekyo kiraga obumu n'abantu obutaleeta violence kati kyekyabadde kamwoki naye lwakubanga saakireeseemu kamera bandigambye nti nno bampadde ssente nebaza Mick Wine nalabye
gwe kankubulire kyebula nabagamba nti abantu nga Isima Olex twala tugende you can't reason with that family yaba abaana ba Bobi Wine. They are very bright. Oyo mwana soko tuleko by the Katonyo oyo munsinka nayo ne Mick Wine kye kyabaddemu. Mick Wine ekisooka mwebaza first of all ndi allergic two mwebaza omanyi bamubisa babloga abo naddala benaali bamubisa sente South Africa nalabye azinnyonnyola bulungi nnyo. Mick Wine azimbye ennyumba before bu sente buve Bulaaya. That's Mick Wine. Mick Wine omanyi nti Mick Wine tanaweza myaka 3. Mick Wine musinga obukulu. Yes, kati Mick Wine oba alina oba 29 musinga obukulu. Mu bulamu mba neebuuza nze omukulu wa Mick Wine okubanga nsinga what did I miss? Nina okujja nenekuutiriza kati efamile njivume eyo oba bwalambu no mu Uganda empya nawo nobayo n'ekifo ekyo kibi bw'oba ggwe kaye nkwagadde bw'oba ggwe kati gwe oli mulokole kanso ndi musajja oli muki byonna katonda y'omu omayinza abanzaala basiraamu musajja muisiraamu kakati katonda y'omu kankubuulira ekintu kimu mu bayibuli omwo ekirungi mu Kurani ebitabo bya Dawudi waliwo bakita enjiri oba ya Dawuda bakita Dawudi kiri mu Kurani mu bayibuli oba mu bitabo bya Dawuda mu Kurani Katonda yatuma nabbi mulamba ne bafuka amafuta ku Dawudi ne bamufuula nabbi Samuel n'afuula Dawudi kabaka ekisa ne kiva obwakabaka ne buva ku Sawulo ne budda ku Dawudi ne Dawudi n'asooka ddayo okulunda ne kitwala emyaka egyasukka mu 10 between 10 and 15 ng'alunda nga Sawulo ali mu ntebe naye nga Katonda yamugoba dda kikyogeza akasajja kano kikyogezaako gamba nti nno osobola okusiriwala ne weesiba ku bantu nga babagoba dda nga amafuta bagayibwa kakubulire bwobe gwe kati kakubulire nze mpagide President Museveni nali musinia wano ne mulonde Makerere nga bampadde mu primary wasooka okuyimba ndabayo senior wano bampa kadi ye Makerere era nze ongamba nti tebabba akalulu nze nga nakalabako nga bakabba akalulu bakabba ne mu America bakabba Trump wano bakabba nsoro kwata mwana wange oyo wembanga ndi connected najja nalonda no mwana ngao myaka 5 nemuga gwamuzaala wa 18 kakati wewe mukabba kakati kankubuli President Museveni muwagidde banga lyonna wemba nali ngenda Ntebe nanteeka kenna egundi ekajjansi nandeka wera kale omulala alinzijawo nanyongerayo tozanyisa bantu olabanga ebyo Bobi Wine Katonda asobola okubanga mfuzeeko amafuta gwe kati mwana muto every 40 years Katonda akyusa ebintu byonna President Museveni agenda mu myaka 4 gwe tolabawo wayinza okwawo change kati nze nfume Bobi Wine kale teri alulirwa nga talina kigendererwa bano okube nekigendererwa ebya Bobi Wine si byabigendererwa bya ddala Bobi Wine atukunamiza atuletedde okulowooza abantu betwali tutya nti bategeera nnyo nga tebategeera because the guy is beyond do we credit Bobi Wine oba abantu abamwetoolodde still combination naye era n'oba weetooloddwa abantu bagezi ng'oli mu ssiru osigala mu ssiru kankubuulira ekintu kimu I rather be led by a lion olaba lion empologoma esobola okuba emu naye ng'ekulembedde embuzi 100 otegedde ekintu ate wetuuka n'ezirya wuliriza ekintu ekyo naye totyanga never fear an army which is led by a sheep, an arm of lion led by a sheep. Otyanga nnyo ne weliba lya ndiga nenga likulembeddwa empologoma. Otegedde nkufunye omuntu asobola okubanga abamusalawuninze bategeera b'amaanyi nenga gwe basalawo ninze oli musiru
otegedde Bobi Wine singa ali musiru singa tumulaba ngagwa katuwebuuzeemuko mbadde awo nyenda okuleetamu point y'abaana bebasibye okuvaawo batandika bakwata from Kalangala a week 2 weeks ago, right Lawrence, 2 weeks ago bakwata Nubiani Eddie Mutwe and the bodyguards ne medical team ne babasiba era ompulidde bagenda batwala mu court martial okuli Nubiani ne Eddie Mutwe ku lweno embaalewa nabo bakutta the other 19 nabo ne babasiba kirekawo obulamu bw'Abannayuganda government weziba kyekiri Bobi Wine okutwala famire ye Bulaaya kubanga omanyi government esobola okukeera negamba nti Solomon Kampala bamukutte ne pistol twalabye mutwani wa Zali ng'agamba ye muli wa binninke oyo alina kuba ne Zali sente ng'egyazinoonyezza ali bisexual tekikwewunyisanga oyo omuwala atobe from zero kakati okimanyi government esobola okukeera gwe Smith negamba nti bakutte ne pistol ng'ogenda kuwoza okumala emyaka 4 nga kyebaagala nga bamanyi after 4 years bagenda kukwejereza kati Bobi Wine yabadde mugezi otwala famire kino kyolaba Nubiani ne Eddie Mutwe mu obavunaana bamutomentinga mind otegede baagala mutomentinga teri government esobola kusinga musango how ne government ekimanyi gomanyi government ya Uganda sente zesasudde misango egyesiru anti bana abaana bagambwa muno babadde ekigendera kya government eyagala kutomentinga mind ya Bobi Wine mu divert. Why would the two, an artist and another one a personal bodyguard, be taken to a court martial? Anti emisango gye babavunana just treason. One babadde basasanya COVID try abantu yigaba omugenzi gaba muzisa mu Uganda asasana ne munyimba asasana walabo omwogezi wa ministry aga kakufati kafumbaga yirunoka kasi rimba reserve to be the sound covering again nagaba nange obo musajja ono yali eyo munkola nga alunda butebwe manyi naye bayimba naye nga akulembera abayimba kino kirekawo abaana b'abantu bana bebasibye makomera abantu the kids of Nubiani abaana ba Eddie Mutwe nalabye omukyala wa Nubiani nga agamba mu strong mbawange ne watabawo guno mulembe abakyala tulina naffe kola era akola anyirira tekonti abaana bazo family zaabo Smith togenda zepankira ka abaana baabo babakoledde foundation gochepankira ku baana ba Nubiani oba ba Eddie Mutwe mu myaka 10 ejijja mweno ya ojja pasanga be minister bogera wano kuba considering kwa abaana bali mu struggle tosobola ekinkugambye nganza ngamba nti nange nzigwereyeri tosobola nga President Museveni ayina emyaka 8 inze bagambye achafuka ne myaka 2 wangambye wategedde wakajansi ne wankomye kajansi nze natandise kyogera nsabira abantu nti munyambe twebaza President Museveni tumweye emyaka emeka 5 as bonus track kyonna kyekiyita munyambe tumweye emyaka 5 jaki kumwebaza. Thank you. Goodbye. Anti yetegese nti wanabayo Bobi Wine. Kubanga he can do anything now. What if President Museveni offers Bobi Wine vice presidency? Wemba Bobi Wine sola kukiriza ati nsabe ekyagundi chief of staff. Ebya vice president nawo banga kidoli bagayo nakyokola. Kyaliyo. Ibawo wawa ne Rugala. Taba kyokola. Bakutuma ku mikolo na kutwala mabaluwa. Chief of staff akola ki? Mamanze. Kabejja. Aliyanga public secretary. Ani permanent secretary. Secretary, chief of staff. Mamanze. Musaba birale. We see Mbabazi resurfacing mu kalulu kano ng'agenda akubiza ba chairman. Batandeka akazito. Ke kazito. Mbabazi is a don. Is a don. So kwede wakawe ngo abadde nga musi. Bobi Wine omusajja agagwevaayo ekintu kigenda. Ekintu kigenda bamujjeeyo tutte bamugaye kweva mu nyumba kaya badali bwati ku TV alira bamugaye jangu bali mu masaji chair yewe bonna bajja baleta ne babukenya aiso Kenya inkamuli ne bakintu musoke babali ba prime minister bali bakaddi bali bunoonya gomanya Bobi Wine kyalikoze. These are old lads. Seven yamugaye kwevaayo mama Mbabazi jangu no nyaka and Mbabazi contributes like at what percentage over corporate ne wajjayo obubiri omukubye nnyo nawe atasuka obutano Mbabazi nawe yesiba kwa kumpulira anti yayogera oluzungu ba corporate ne babulira ane kyalina mu kasente bwe mpulira bamugaye vaayo kazito
Chovola buli muntu avuma Bishop Lwanga mukola ensobi ovuma Bishop Lwanga oba ovuma Bob Wine nze mbasibudde. Ndio katono nyonga tumaliriza ekisembayo kyaliwo Ronald Mayinja ebyokubba essimu ya munnamawulire. Anti kati mumuyina ekizibu bonna mujja balanga babba nze omuntu gwe confused statement Mayinja ogamba muno tukimanyi president adako ye Bob Wine naye akimanyi mu bwongo nti Bob Wine nze nabagamba bonna bajja kyogero nagamba benale Bob Wine asobola balya nga tufuna ekintu ekyali e Zambia era nagade president Museveni kati yazuukuse tulina ennaku 5 okwetereza ekyali e Zambia era kati buli yasama nti Museveni oli waggulu oli bwoti akusalako omutwe. Bob Wine asobola okulya balya Kenneth Kaunda n'akaaba amaziga nga tasuubira kakati ekyo nabo bakimanya nti ze meetings zebabamu Bob Wine atulya Bob Wine kati weze mukamana ne yeramira yeramira nti buli kiro Bob Wine yagamba beggalira mu nyumba ne bawuliza ennyimba zange kati ku luno beggalira mu nyumba ne bateesa ku Bob Wine bagana ne wansi mu kitanda ne bateesa ku Bob Wine. Tumaiza musajja Isaac Ruchi obedda point enya atumaize nayo yavuddeyo nakuba nagamba first of all oli mulalu werabira okumira eddagala lyo ogosezekalaba nkayina yagambye nti nno oli mulalu simu yebadde onanekuza oli mulalu tomira eddagala lyo oyinamu gwe kyosinza kulwa neke nti gwe entegera eri ku 10% ne 90% oyogera oli off topic. What is your reply to Isaac? Era bagenda kukola boot camp gwe tebasobola kuyita mu bakulembeze ba gossip. Anti kakati boot camp era agenda kuyita Chaliwe Levikson. Nerodovras. By the way ayita Levikson kijja kuba kinkoledde because abantu betwawayo kuba mu camp efe twagamba bannaddiini mu baana abamu ate sola kutula ku meza ne stayigula ku Levikson. Era omuntu gwe nasooka was Levikson. Eyaddako yali Pastor Bugembe. Bali abala ne baddako naliku kati nze omulalu oyo bamuwadde bwe mulimu nze naliko National Organizing Committee bamuwadde nze naliko National Organizing Committee aleta mama awards wano gendo buze first family oyo Isaac Ruchi asolo zireta nze omulalu wakomadde okuyimba yeye akakoma okukola concert mu December yakoma okukola album ku sente za Pastor Kayanja ziyabawa mu G9 erwa gye yazzaako Limitex bakoma okugenda mu studio ku recording oba mu 91 sijjukira niba kibakyali active ku sente ze baabawa which is era nange nkiwagira kubanga nga King Michael wolabanga omuyimbi wombalira nti serious wa maanyi ku nyimba nga azikubadde asolos performing kakati ate ababedde ennyo ng'oggyeko King Michael ababedde balina advantage nti we bayimbira tewaliwo bayimbi bangi nyimba zaabwe ne zitirwa ku mitima gyaffe tebalinga ba King Michael nti King Michael yagenda ofuuka star nga waliwo abayimbi bangi bakamiliyoni baani kati King Michael wasingira ba Isaac Ruchi nti wavaayo okuyimba muko nti omusajja yakuba hit neyitawo nga waliwo bakamiliyoni ate ba Isaac Ruchi we bayimbira ani yaliwo Betty Muwangu Betty Bitya yaliwo ekambulira tewali no bamenton sama bali tebalina nnyimba zaabwe Isaac Ruchi yayimba mu G8 nga basaala bali omuyita Sala Bitya yali ku Redeemed Church yali ku Redeemed nga bonna wano mu Uganda teri recordinga ne bafuna chance nyimba zaabwe ne tuzaagalirayo ziri mu bwongo bwaffe kati ya advantage alowooza wakabi nnyo nodda si wakabi era ne fire kati nabe fire tayafa nenyimba ze buli omu yepaso kuba Christmas ne bakwaziriza atuyingire no generation ejja kumala kugwawo ya myaka 4 actually generation ngezo 2 kakati ekyo kimu ajja kumpita mulalu kubanga byenkoze mu myaka 3 bucha President Museveni ansembeza ye bukyatandika kugenda mu State House nayogera nabo emyaka 10 talina n'ekikyalaga okujjako genda bakubira ebyuma n'okubera mu ddiru z'okulya sente kati omanyi lwaki balanisizaala neko mujja kubukulembeze yayagala okuddako oba okuteekako omuntu gwe banaakozesa okulya sente kakati aneke ejjukira abadde no nonsense nga tayagala ddiru wanu mugagga tayagala beesembereza tayagala kubba bayimbi ba gospel kati bagaya bakwata balina engeri gye balogamu abayimbi ba gospel nti bo boogera ne Katonda katono otalwa byanfuna Isaac Ruchi mbuuza akola mulimu ki alina emirimu gye musajja promoter manager wa biki events yagamba mbu alina ebyuma namugamba muuma leeta certificate eraga nti olina company yo nkwe miliyoni ezo kozi nga anagana nakubira banne bali ebigambo byange ebisembayo njagala okwebaza Smith ono ayabula ono
era buli atandaba ku channel eno ono yabula yefuula kawejja agenda eri kiwaatule kunoonya bisajja bya Bende tebina na content kubago babago mu State House ekitegera nakuba na gaviiri galimu gundi na bannange nedda sebo taata n'ensinga ezizo sebo anti otandise nedda fe tujja kukola President Museveni oba anampa ssente oba tampa alekeyo kubanga nze ndaba amalalo g'obo tegali awo helpless messages ezigali muteri n'asaawa kale bwetyo tubadde n'omukulu amanyiddwa nga Wisdom. My name is One the King himself nkola ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Sir Lawrence ku kamera yakwata ebifaananyi ebirungi nga bino tuwagaliza olunaku olulungi mweraba.